Neyanziza nnyo neyanzeege mwena abalungi abanindirira ku mukutu gwaffe guno ogwa Olulasange ogwa YouTube. Mukutu mulungi nnyo kubanga kutusomera ebyensonga era kwensinziira okuyigiriza abantu olulimi lwabwe, ebisoko, engero, ebyafaayo, ennono, obulombolombo, bintu bingi nnyo bye mbasomesa ku mukutu guno. Era nga bw'oba gwe mulundi gwo ogusokedde ddala okujja, sooka osubscribinge, sooka okomentinge, sooka olikinge, sooka osharinge. Gabanako ne banno omukutu guno oguzigirira abalala nabo bajje. Ekigendererwa kyange kusomesa bantu bangi bamanye ebintu nga bwe byajja, bategeere obuvo n'obuddo obw'ebintu eby'engeri ezitali zimu. Nze Musisibo Geoffrey Munabusiro nkonge ya mvule nantegwira kyeya kimu kiwowo munyo gwa vvu atalina mazita lya ndi saava ndi mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi wa Luka Luwomya okwetoloola Ssengendo na Bulamu. Mwebale nnyo abasubscribinze, mugende maaso n'okusubscribinga, mugwagazisa abalala, mugubalagirire, mugubazigirire kubanga munnange n'asiwa mukange asiwa mukaabukugu. Kati olwaleero olugero lwaffe lwe mbaleetedde lwe lwa abataka ababiri abaali ab'emikwano. Baali ba mukwano nnyo kuliko Nakaterekawa ne Bandabye Lukowe. Ababiri bano Buganda yonna yabatya nnyo. Lwaki yabatya? Baali ba mukwano bo nga bo, naye wadde baali ba mukwano baalinamu ekintu ekibi, baali babbi. Nakaterekawa yali abeera Singo ate Bandabye Lukowe yali abeera mu ssaza erya Bulemeezi. Kati olunaku lumu Nakaterekawa yayagala akyayireko ku mukwano gwe Bandabye Lukowe agenda amulabeko munnange nga bw'omanyi bagamba nti natakirambudde akiyita kikootezi, kitegedde ate ogw'embuga gutta ogw'obuko n'ogw'embuga gutta atagenze. Naye omukwano gwe yalina gwali mungi nnyo eri Bandabye Lukowe, n'asituka n'ava mu Singo n'agenda akyayireko mu mukwano gwe Bandabye Lukowe. Bwe yatuuka eyo ne bamuwa ebyokulya ku kibya ekirungi ennyo ekiyooyoote ekya Nalugoba, ekimasamasa, ekitemagana, ekirungi ekisanyusa okulaba. Kale nno mu mbeera ye n'agamba ekibya kino nga kirungi, kyokka munne ng'awulira ate munne yali amumanyi era nga naye tamwesiga nnyo. Bagamba gwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka. Kale bwe yakyegomba n'atyamu kubanga yagamba ekibya kino nga kirungi, n'abikomyawo n'asigala ng'alya n'alya. Naye munne yamanya nti ono nayinza okubba ekibya kyange. Obudde bwe bwawungeera nga ekibya ono akisiba waggulu ku kitanda kye, naye waggulu ku muguwa nga kireebeeta. Kye yakola ng'ateekamu n'amazzi nti ono bw'anaaba nga ayagala okubba ekibya kino, amazzi gajja kunjiikira ng'alinnya waggulu okukijjayo ntegeere nti akibba. Naye yeerabira nti ono ye yali mugezi nnyo era kye yakola yaleeta luseke. Budde bwa kiro, budde buli eyo nga mu matta nsejjere, aleeta oluseke n'ateeka mu mazzi mu kibya n'aganywa gonna n'agakaliza n'alinnya ku kitanda n'asumulula ekibya n'akijjayo n'agenda. Nakaterekawa n'akitwala n'akitereka mu lusaalu. Naye ebyembi mu lusaalu we yatereka ekibya yakitereka waliwo ettosi, era yavaayo n'ettosi lye n'agenda mu buliri ekiro ekyo. Kuba bwe yamala okukibba mu nju n'akitwala mu kisaalu okumpi n'ekkubo ly'ayitamu ng'agenda e Singo. Mbu bw'anaaba akyaluse ng'obugenyi buweddeko agenda akijjayo ng'agenda bugenzi nakyo Singo ng'akomawo mu buliri nga yeebaka n'ettosi ye. Ono yawawamuka ekiro, yagenda okutunula ku munne omugenyi nga yenna ajjudde ettosi. N'agamba kiki ekibigwe? N'atambula mpola ng'agenda agoba ettosi we lyayise ng'agoba obuufu ettosi we lyayise. Ettosi lyamuggusiza ddala ku kisaalu we yatereka ekibya. Ng'ekibya alakikukunulayo munnange, ng'ekibya akijjayo ng'akikomyawo ng'akireeta ewaka. Kati obudde nga bukya, obudde bwe bwakya nga bategeka ebyokulya ebyokumakya nga bw'omanyi omugenyi bamutegekera kacaayi, bamuwadde ku binyeebwa, bamuwadde ku mpande n'ebyokulya ebirala ebibaawo. Munnange ono yali akyalya batudde balya n'agamba ebifaanana bwe bityo olina bimeka mu njuuyo? Bandabye Lukowe, olowooza nno nina bingi? Ekibya kiri kyennyini kye wabadde osumuludde ekiro, kye wabadde obbye, kye wabadde okwese, kye najjeeyo kyenkutegekeddeko ebyokulya. Ne yeewuunya engeri ekibya ono gye yakiguddeko n'akivumbula gye yali akikwese. Kale yagenda okulaba nga wadde yali akibbye ate nga Buganda yonna yali emutya nga bamumanyi olw'okuba nti no yali mukugu mukubba, bonna nga babatya. Ono naye bwe yamulaga engeri gye yategeera nti yali atutte ekibya kye n'engeri gye yakikukunula n'akikomyawo
yasigala atendereza banda birukowe n'agamba nti wabula nze ndi mubbi naye ate gwe onsinze obubbi olaba ontegere n'okuntegera engeri gye nabadde nzibyemu ekibyakyo kale basigala bali mu nseko naye nga buli omu yeewuunya obukujjukujju bwa munne kale abo be babbi ababiri abayatiikira ennyo mu byafaayo n'akaterekawa ne banda birukowe kale olugero olwo nobaweereza olwo muganda wange bamuyita Nsereko bamuyita Simbwa Nuwe MC History Time ayagala nnyo olulimi era olugero olwo ndumuweereza kuba yabadde yalumbuuzaakoko mabigako nammwe mwenna abagoberera ennyo mwebale nnyo okugoberera Munabusiro mugende maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga mubeere bulungi tubagaliza ekiseera ekirungi ebya Nakatereka wane banda birukowe tubikomereza wano olwaleero era mweraba.